nalabye olutalo ku TikTok lukyayinda njagala okumanyako ebintu bino biri bitya olutalo lwavuddewa kati olutalo luno lwolaba ku TikTok mulimu Abaho mpuliramu Mickey Sims Tufani nalabyemu ggwe abalala kale sibamanyi bulungi yansinga kumanya mmwe olutalo okutandikira ddala emmanduso yava ku Sefuko yemmandu ya ku boda essaawa yonna bayinza okuntomera ekyo omukisa omulungi HK Media kasitondeese njafuna omukisa ogamba nti yaliwo era ekyamusa yakikola ki yakyogerako soko mbuulire ati ng'omwami bambi nkubira hello nti ye manye ekiriwo nti njagala ndye obwa Mr. TikTok ani akuba Abaho nkuwa miliyoni ezo 3 empoze ne ya pasta wakati wona Abaho ekyakutwala ku kakiiko obulira abakakiiko Abaho byakugambye ekyo kye bayita omuntu bannayuganda beegatte no bino byenkugamba kwegamba yabulira mu lulimi olwangu yampa embuzi ate nze sisobola gyegamba Musigise namugambirawo nti kanaakalulu tebakabba abakubye ate ng'olwedde omaze okulya ssente kitegeeza okkiriza omusingisa miliyoni 3 ozikutte nakikolikwata nnyabo sagala buuza tugenda mu mpaka ezo mulimu ne statement y'okubuuza ebibuuzo byonna yabigwirawo bikubuuze bimbuuze mwamubuuza mutya bamubuuza mwabuuza mu luzungu nagonzamu ne mbagamba mulumubuze mu Luganda amazima so kati ekibiina ekya TikTokers Association Uganda TikTokers Association ekibadde kirowoozebwa okukolebwako tulinawo TikTokers Awards bino ebibiina bibiri bikwatagana bitya ekyo ntwala omukisa guno beetondera Abaho yaba sente z'obukadde obwo n'amazima ga Katonda omusajja nga si bituufu omanyi nti nze bwe nva wano ŋŋenda walala kulage ku omusajja tagira takukube evidence gisindike busindike buno bujulizi engeri mbutimbe mu mateeka tukyali mu mateeka basaagala ate kusaasanya bujulizi ate otya ng'oli ku mazima ab'amateeka be bamanyi engeri gye bagenda okikwasaganyamu Abaho naye nga singa omwami ono mufuna n'asamba jja ebigambo by'oyogedde nti takwangako ku nguzi ddya omanyi obujulizi busigala nga bujulizi Hadija abalungi abali ku HK Media amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze Hadija Kigozi neesimye nnyo okubeera nti no mubeerangawo okundaba abakwano mwenna abasubscribinze mwenna abaneeyunzeko ensimira ddala abaana mwenna bali mu Turkey abaana bali eyo e Saudi Arabia abali e Qatar abaana abali e Dubai abali mu Abu Dhabi Russell Kema abali mu South Africa sobola mwenna bamenya nembamalayo abali mu America naye kye mulina okumanya kimu nti nsiima tuli n'omugenyi waffe mu TikTokers edition ate nga yesaba bbulu wa TikTok omukulu ali emabega w'empaka za TikTok ezireese abantu okubeera nti nno badda ku social media ne bevoola eya TikTok abagenda okuleetera omukulu w'eggwanga okubeera nti nno TikTok eggalibwawo naye nga sinaba kubeera nga kutwalamuko mu show kujjukiza nti Speed Express Tours and Travels company eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga yekutuusaako sheno genda bafuneko visa ekutwala e Dubai nga teri discounted baganda bafe aba Rose Coffee Academy bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi ate nga nabo bagenda e Dubai ne bafuna emirimu beera ng'obakubirako ku namba yaabwe y'essimu omwami omusaalo ng'olukwata ate ng'ono musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula owaayi nsanyusa okuba okusanga abalungi abatwala ku HK Media bampitayo Extra Media zavugiddewa saagala okeerabye nasemba okulaba nga tuli Dubai wajja otya eno okutuuka paka mu ntalo za TikTok ekyomukisa omulungi wasemba okundaba nga tuli Dubai era wandaba getwasembera ddala twalina awards twali ku awards za TikTok e Dubai naye ekintu kivuga Speed Dubai kati wazijjeyo wazizeza Uganda oyagala n'abawano bakitegeeremu omusera bwe tuba twategeka Dubai mu nsi etali yaffe mu nsi etagaba butuuze
tusobola okukomawo ne tutegekerako mu nsi eyaffe ng'ate tuli batuuze. Nga sinnakutwalamu mu ntale ziri mu TikTok. TikTok awards zino essaawa eno z'oleetedde Abannayuganda ba wano. Abannayuganda abali wano, abaasigala wano, abatali Bulaaya, endowooza yaffe CM. Siri mu kuvuma, siri mu kuvoola naye ge mazima. Bw'oba oyagala okutegeera nti nno wali olowooza bulala ng'okyali wano, tambulako. Ogenda kakasa nti endowooza, ofuna endowooza ey'enjawulo. Olowooza bino by'oleese Uganda binaakola. Omanyi Bannayuganda balina obuzibu bumu. Basooka ne bakuba ekintu nga baagala okizza wansi. Naye gye bigwera nga bakkiriza. Kati empaka zino eza awards oba eza TikTok awards nti twatandikira eri nga tuli ku wifi wa bwereere tubikola ng'ebyomuzannyo bituuse ekiseera Bannayuganda babirabamu amakulu babirabamu nga era basobola obbaako be bayisawo basobola obbaako be bajjamu naye nga bajja kuzitegeera oba baagala oba tebaagala. Oba tebaagala. Nsemba okulaba last week ng'oli awo mu kanyoolagano ku kooti. Bitabuse oggyeyo enjala awo bannamawulire bakukutte bakuyiikidde. Kiki ekyali kikutuuseko olunaku olwo? Nagamba ne ngamba ono ye Ebya ddala abadde ki? Omanyi onyigiriza ennyindo ogizaaza omusaayi ekiseera neezaala omusaayi. Ate era ekirala nti empologoma si yesinga amaanyi mu kibira era empologoma si yesinga emisinde era empologoma si yesinga amagezi naye twesanze yeefuga mu kibira. Akono kakulu nnyo. Kati ku kooti embeera okulaba nga navaako waya njakyogera bwentyo si nkola yange ate siri muntu avoola abantu mu mbeera eyadija. Omulamuzi ekitiibwa omulamuzi erinnya newe siryatuukiriza wabula abaaliyo baalaba. No complainant omukyala gwe bayita full figure Nakanguubi presidential advisor ne victim aba victim omuwawaabirwa ya Sefco. Nze ku saidi yange nalabawo obutali bwenkanya ku mulamuzi nti sitteeka nti omulamuzi bw'owanika omukono akuwa chance n'oyogera by'oyagala era sitteeka nti omulamuzi bw'awanika omukono agaana ebiki byokulaki by'oyagala. Nze nalabawo obutali bumativu kujja wabweru n'osalawo okwekalakaasa. Kati okujja wabweru nali sikyalina kyensigazza kukola wabula nga gezaako okwogera obulumi omuntu asinya obulumi bwo kubanga kukiika tomagananga nyiza okwabikirawo ate n'ofiirwa. Bintu byanaku engeri gyobyogerako saagala obusese kwegamba wawuliranga ofa obusungu kuba nti mu butuufu kanzijeyo obulumi bwonna bwe nnina bamuzirise abaana bawala bagudde eri abaana bazirika. Omanyi wabawo ekintu kye batasuubira. Ffe tuli ku TikTok okwo Adija era eno likodi omukyala Nakanguubi ye yakasoko gikola okukwata tikitooka n'omutwala ku poliisi n'omutwala mu kooti muba siriyasi. Ekyewuunyisa ng'omutwalidde ki nti kuvuma. Kati kino kye kibuuzo ani avuma ani asibye? Sefuka avuma kabaka w'okuvuma asibye asiba kabaka wa apu emu okuvuma. Omukyala yababuuzizza n'abagamba nti yali avumyani. Singa tetubadde ku HK Media badde ndakupulengera ka video kamu baavuma amaziira ttone ky'omukisa omulungi kakupulengiremu nga kuweemu saagala tubigendemu nnyo kubanga oyinza okuleetawo embeera wakati wa mukulu ono ate n'omukyala nga lyaggwadda just nze nkuzeemu ka ansa. Okay, so kati tugenze kugwe amanya gamatuufu ng'ogyeko ku UG Extra Media zavugidde waggwa. Amanya gange amatuufu abatulaba ku HK Media bampita Ibrahim Sembatya Matiya. Agamanyo gawo waliyo eri mbasiraamu mu kika ne Mbakatuliki Matyansi.
nze kibuuzo kwaga amanyi amanya tetugenda kagenda omuntu ina big business nalabye olutalo ku TikTok lukyayinda njagala okumanyako ebintu bino biri bitya olutalo lwavuddewa kati olutalo luno lwolaba ku TikTok mulimu Abaho mpuliramu Mickey seems to funny nalabyemu ggwe abalala kale sibamanyi bulungi yansinga kumanya mmwe olutalo okutandikira ddala emmanduso yava ku Sefuko yemmanduso enkulu Sefuko akwatibwa asiba abamu bagamba waliwo ekintu ekiba mu mawulire mbu diversion ebintu gambo webityo simanzi kitegeeza nze gwa yasoma ennyo gena kimbole diversion kitegeeza kujja bantu kuce babaddeko ne bagenda kukira kitegeeza ki bweza bwe kikyadija kati abamu bwe bagamba kati diversion kuki ku Sefuko mbu tebamukutte otegeera Sefuko naye ate already proof weri twagendayo ku poliisi ffenna ne tumulaba nga gyali mu kati ffenna twalituwooza nti nti byakusaagamu ku muntu eyamukwata okusookera ddala abatiktok abasinga bazze nga avuma ng'omuntu omulala bwayinza okiraba naye nga ye akugamba nti just ebadde Bible nengambadde sirumwa muntu adija abantu banjawulo ku TikTok oli omu alina content we ate nze siwagira nti okuvoola omuntu naye banjawulo era bamukwata naye wakiraba nti omusajja yalaga obwetowaze n'agamba bannange kati Miki Bambi yasooka ovayo naga mwana omulenzi yanvuba Miki n'azinya emikono tuba tuli awo nga n'abalala bavuddeyo ne Deriki n'agamba mulenzi oyo yanvuma oyo otegeera tuba tuli awo waliwo gwe bayita Mina the Queen mukyala wa Vieta sooka ombuulire nga saalulaba olwa Mina yavaayo kubeera nnyo mu bintu yes yavaayo n'ayogerako byayogera nakola return ndabye leero olunaku olwaleero recording video ye nga Mina agamba mu butuufu tekisaana musiba Bambi musonyiye kullo ba TikTok abasinga aba big following abanene bonna baavaayo okusinziira ku muntu gwe bakwata nga baviirayo mu kulumirirwa no at first tewali alumirirwa bagamba bamusibe buli omu naddala beyavumira ddala Godi Vivi ne namulaba juzi ne Octobus 2 Fairy bebamu no October ali awo weno mu Western eno wabeera bana bebazaala nga bamanyi oluzungu kati Godi Vivi naye ate Munnayuganda njagala nnoonyeko ku Godi Vivi gyali era y'omu ku bantu abalina blue tick naye gali mu nkubo blue tick si ya Uganda ekyo sikinako bukakafu erayika ya Kenya nenga Munnayuganda ninganga eyalabako ko ne ku mwami ono Mr. Staboni ng'alinganga alina blue tick oba jastika akafaananyi yakateekako n'atiikingawo bambi Mr. Staboni omulaba omulenzi oyo y'omu ku baticha abanyigiriza ba TikTok bonna era muno Mr. Staboni ye Mr. aliko kati Mr. TikTok essaawa eno wetwalonze nedda ye yali mu 2021 ye yali era yakyaliko ensonga lwaki kati bali mu mpaka kati Mr. Staboni ka blue tick ako yamanyike yakajja yakola akafaananyi oba n'atiikingawo bwate bwe yakola nenga siweno ya Godi Vivi efaananaga eya Ziadi yaliwa no Munakenya mu Tanzania Munakenya alabika yeeyo leka yeeyo kuba wana abalina blue tick babale nno tebawera 8 wane Uganda tewali ani ayina tebawera 8 Uganda ani ayina mbulirayo waliwo Okitobo oyo ate tali wano yagenze waliwo omuwala omulala bamwita ni bannange kana kawalira babeera ne Okitoba ani Ediketra nga agijewa tajirina tajirina bana basi waliwo kawala bakaita waliwo
kale abatono abayina tubasanyukirako njagala tugende direct mugunde mu ntalo za TikTok zino omanyi nze njagala nnyo entalo ezo banze wendereze ne shades oyagala nnyo entalo nsonga abaana bagamba abijja kuyetinga entalo ebintu byange kubanga wowe nfunira okay so kati kyenjagala okumanya obadde okyangamba nti buli muntu yavaayo n'ajja ku lutalo lwa Sefco gwe neewunyizayo omukyala Minada Queen naye yajja badde simusuubira kubeera nga avaayo n'akola video naye ate bw'abanga avuddeyo n'akola video kitegeeza ddala Sefco yali avumira ddala abantu kituufu Sefco yali akola content ow'okuvuma naye nga ekiruubirirwa kye mu kulaba okwange ne mu ndowooza yange si kulumya nfuna ovuma omuntu olowooza omuwa keeki excuse me kye tuyinza okugamba nti kale yaboneredde oba oliawo kyabadde akola abadde tamanyi nti alumya kyenyinza okugamba naye tosobola kuvuma muntu nolowooza nti oli mumuwa keeki oba Sente naye nga bonna bamusonyiye balabye yaboneredde wabalabye mu mitima bonna emitima gyabwe olabira ddala nti bamusonyiye ne Bruno Koyo lwakuba yagenda ku app eyinza omutomeza no Bruno Koyo omu ku bayimbi abato kyenjo okugasi era kyokola bali ku TikTok kwali era naye akola ne content Liam Voice omulala era embeera za Liam Voice tosobola zigeza na unknown omulala kw'emirundi emeka kati ate embeera za unknown ate ne ku Liam tosobola zinamuteekako waliwo gwe bayita Victor Rose omulabako emeka abo bonna myaka gye naye abantu balina embeera za njawulo waliwo ekintu walabako Bruno ng'akuba akalango is it imperial leather oba geisha wakalaba walaba engeri gye yakakubamu Umaru nga yakito no teyali yakito naye yali alinga asaagirira yali so professional ng'akakuba alinga azanya drama naye kwegamba nga naawe kenyini kakukwata omutima so bw'ogamba nti naawe kakwata no oba si kyo then awo Bruno kola katumwagala nedda nze adija tokubako kigambo nesalako kigambo kanjemukubulira lwaki ali ku TikTok ate ng'akola content gwa buli munnayuganda yenna Bruno Ke muto ate mukyamufu embeera za Bruno Ke tosobola zigeza kuzaaliya tugende mpola buli munnayuganda yenna akkirizibwa Senateka wa Uganda emukkiriza okukozesa social media nga bw'ayagala nolesewo ka comparison akatono si mu bubi n'omucomparinga ku Liam Voice n'omucomparinga ku unknown tunyumya abantu bali mu myaka gye anti tusobola okuba ffenna nga tuli mu myaka gye gimu naye nga nze sigenda kujja ku TikTok ntandika okuzina nga ndaze kundi naye nga kwendi kwaba abayimbi tekuli azina no I'm giving you an example this is an example kitegeeza example tekitegeeza nti no kikibeera ekituufu nga tukola content wanjawulo naye nga kwendi andija kati kirala Liam Voice yo muyimbi ntwala nja kulaga video ya Bruno Ke nga ali mu kuvuma abantu listen oba avuma abantu obatavuma mbuziza ku lwaki ku TikTok ali active okusingako Liam Liam nawe omulaba ye muyimbi ali active whereby nti ayina ebivulu akola music kwegamba ali busy tomusuubirira kudda ku TikTok kitegeeza omuntu atali busy yali ku TikTok yani oyo Bruno Ke abamu TikTok bagikola nga bagala ku bringing up talents zaabwe okitegeera abalala bakikola nga bagala ku bringing up talents zaabwe abalala bagala kumira mawulire okitegeera kubanga TikTok ogimanyi nti eri very strong bakola bu video mumpi buli shareable ate you know so adija tojja kunvubuka weraneko amazima galere mazima bannayuganda abayimbi ba artist be Uganda bali badde balabira ku bannaabwe abasookawo kizibu nnyo okunoonyeza video y'omuyimbi gwenyinza okuwa erinnya lye ng'ogigeraageranya ku ya Bruno Ke nti Bruno Ke asobola okujja mu guest box abaana ne bakomentinga abo abaana bakomentinga dijo balaba abaana banyiiza bajjako waya naye ku lw'obukakamu bw'omuntu zirimu eyo zamuluma olabanze newonterawo screen va wano ogenda oginterewo nkala katola adija Bruno Ke bambi comment zamuluma n'alyoka abayisaamu eggaali navuma ati naye waliyo abantu ab'enjawulo nga yenze byengumira tasobola bigumira kituufu so Bruno Ke si malayika muntu ng'abantu abalala ekyokuba nti muyimbi tekimufuula malayika asigala muvubuka asigala muntu ali entitled to using TikTok naalabika yamusonyiye
ngaleka musonye kuba mu kooti bagisoma musango gwa mchala full figure sagala wabula kunzija kumula mapu wewe basoma gwa full figure ne bagamba and others but others asobola kuba Bruno kasolo kubani ekyo kigambo others kasitaba kale kawo asoka tinjagalo obadde okomedde wali eri ku mina naye naavaayo najja n'ayogera olutalo olwo lubalukawo olutya era lugenda kuggwa lutya gwe okutuuka okumwamulako mukulu Abaho ani Abaho Franka n'omumwamulako obwa Mr. TikTok tabangako Mr. n'otuuka okumulangira ebya Sente miliyoni 3 togenda zimuddiza wonna eyo story njagala okay kati mina bambi yali ku live tiyakola video tuli tutedda nalaga obutali mativu ku Sefco okubanga abadde amuvuma then nakomawo nalaga obumativu nti Sefco aboneredde amusonyiye kati tugenze ku lutalo olutalo lutandikira ku Sefco we nali ku kooti omwami ng'ava yagamba nti nagenze ku kooti ne muvuma wagenda ku kooti n'ovuma Abaho naliwo ku kooti Abaho saamulaba yaliwo ate yaliwo baali batyawo lwaki Munauganda yenna ndaba ali eyalowooza nti we bagamba nti batutte Adija mu kooti kitegeeza nti n'abeetolodde Adija nabo bagenda kuba bali mu kooti sikutegeera Abaho bw'ogamba nti yali atyayo ku kooti nga basibye Sefco waliwo akabuuza ne bolaba ku vidiyo za mukyala full figure agamba nti ono Abaho yali asasula Sefco okuvuma abantu video gye nasebo okulaba nga Abaho awagundi kamera yagamba nti nkuwadde eno kamera olekerawo okuvuma Shiba yagamba Shiba n'agamba Doniasia n'agamba nani omuwala awo omulala baba tavuma edda mukulu Abaho Franka yagabira Sefco kamera namu okusinzira ku video za mwezendaba bino byenjogera siminaako mukakafu bya video agamba nti n'agamba Sefco nti toddamu kuvuma abantu okuva olwaleero nkugifutinze ne kamera video egamba bweti fembi babiri gye tugenda okwogerako egamba toddamu kuvuma Shiba toddamu kuvuma Doniasia toddamu kuvuma ani ow'okusatu kitegeeza nti omuntu akuwadde ekintu n'abaako abantu bakomako bwe batokola ki bo batovuma kitegeeza nti era bwe kamera bwe yagikwata ndaga video ng'avuma Shiba ndaga video ng'avuma Doniasia kitegeeza bano bonna obalese bakole ki abavume naye singa yayogera nga bw'okyogedde awo kyandibadde fine kati nyongeraayo awo wennyini nti omwami Abaho atuka alina gwakubira nti mbadde muvuma ku kooti ningalaba no Abaho mwezi Empaka akuba Adija walige kakutwala empola ajjata mu Empaka bandi awo achali wanga nkubira nti Abaho ajje mu Empaka biki Empaka ne mugamba Empaka ziri open osobola okukola ki okuyingira sajja tiyawe mbinga ajja mu Empaka ajja bandi awo alo recording njine eyo ngamba ngamba bwati eno obira bujulizi eri kati byagenze mudda bannamateeka emoto sena kuba nati yazemo okunzita ani agenda ne video njikuwe era bagambye entambula ku boda essaawa yonna bayinza okuntomera ekyo omukisa omulungi HK Media kasitondese njafuna omukisa ogamba nti yaliwo era ekyamusa yakikola ki ekitugambako ati omwami bambi nkubira hello nti ye manye ekiriwo nti njagala ndye obwa Mr. TikTok ani akuba Abaho nkuwa miliyoni ezo 3 obukadde obwo busatu emitwalo ebyo 3 za Uganda konze linda obukadde busatu emitwalo 3 obukadde busatu je emitwalo ja Uganda 3 nengamba nti zino sente era nesotingira obukadde busatu awadi njugula emitwalo ago awadi njugula emitwalo ago yuzulaba
awadi kuno zaali 2 eya Mr ne Miss era bwe nali ngamba muntu kyagula awadi ey'emitwalo 5 akutte miliyoni 3 azimpe tikyabala Adija bannayuganda abandaba waliyo omuntu alina bizinesi ng'akozesa emitwalo ago ng'abeezaawo famire asomesa abaana obulamu ne butambula n'apangisa ennyumba omuntu aleese obukadde obwo abuwa omuntu abadde talina ssuubi nti kino ekintu asobola okukifunamu wabula ng'akireeta nti bannayuganda beegatte Adija ne waabago tosobola gaana Sente naze mugambo yagala bwa Mr. Sokolinde obukadde buno busatu bwe yakuwa yabukuwa omuteke ku Mr. TikTok oba yabukuwa awangule abannayuganda beegatte no bino byenkugamba kwegamba yagulira obujulizi mu lulimi olwangu Yampa enguzi ate nze sisobola gyegaana Musigise namugambirawo nti kanaakalulu tebakabba abakubye ate ng'olwedde omaze okulya Sente kitegeeza okkiriza omusingisa so nfune ebyo nambi mugamba ne Sente nazimpa ko ye kale nfuna mu kyaliwe waliwo kyaliwe sijja mwatukiza manya naye nankubira mugamba nembagambira nze sikola ki sibanja Adija omuntu kasita akugulirira waliwo nengombe gamba Sente muzirye ntemukola byebakola ki bebabagambye Empaka nze yazeeyiyiza akawazeeyiyiza naye okukwata Sente za Abaho emiliyoni 3 ng'akusabye mbu ogulirire kitegeeza oba okkiriza nti ogenda musi nedda nnyabo Sente omuntu kisinzira azireetedde mu ngeri ki yazireeta atya oŋŋambye booti nkuwa miliyoni 3 mpitewo mpangule empaka ezo zetutegeka ku luno miliyoni 3 ozikutte nakikolikwata nnyabo sagala obubuuza tugenda mu mpaka ezo mulimu ne settlement y'okubuuza ebibuuzo ebibuuzo byonna yabigwirawo bikubuuze bimbuuze mwamubuuza mutya bamubuuza yasoma mwabuuza mu luzungu nagonzamu ne mbagamba mulumubuze mu Luganda amazima gagato nali sinalya procedure metuyita omuntu okufuuka bino byenkunyumiza nali sinalya ng'omusajja tampanga wadde olwataano lwe nayita procedure yasooka ne tumutwala ku kye bayita abantu nga manifesto ebibuuzo twamubuuza embuuza omwana isimakezi yamubuuza tubuulire ba tiktoka 3 abalina blue tick nga bwe wagambye nti Mr. Sabon alina blue tick linda mukati Abaho ali ku TikTok Abaho n'okubanga erinnya lye liyiseemu olunaku olwayo ku mbooza Adija Kigozi HK Media cause of TikTok alina TikTok account Abaho Flak ateekayo content afaanana atya simanyi TikTok Mr. bwe muba mumulonda musinziira ku ki musinziira ku bulungi musinziira ku like omuntu okuba nominated just so okulondera ddala okuba nominated kubanga bw'oŋŋamba nti afuuka atya nominated ekyo kibuuzo ekituufu Adija nti oba n'abawagizi bwe bafaani bo ne tugamba nti mulinako eddaala nti nno abantu be balina kubanga bali emitwalo 10 bali emitwalo bwe gityo oba yenna aliwo muteekawo awo tetukiina ekyo kubanga nyinza okubanga niraba abanfollowinga 50 be baba bafaanizi bange obusobozi bw'omuntu tebuli mu bantu bangi abamuwerekera obusobozi buli mu muntu onfuna mubukebera mutya buli mu muntu kuba negugamba nti abeere president tosooka mubikula mutima myaka gyagenda kufuga niyo okomekereza kufuza 38 tuli fena toseka gyali tozo kati tetugamba nti following munene nti bwe tetubikola singa natikenda mpola singa tusinzira ku following abasinga nanke nyini sina following azitegeka nazitegeka nina 15,000 ez'abantu ekisookera ddala tusinziirira ddala ku muwagizi wasooka nti twetaaga ebifaananyi bya Adija Kigozi
ne tuteekawo omuwendo gw'ebifaananyi 10 naye babisindikira ku WhatsApp ne babisindika kati abantu abo baba bangi basoba ne mu 10 twesanga tufunyemu abantu abali qualified abantu nga 20 abiri oba 4 abantu abo tubatwala mu kye bayita okubakebera mubakebera naki awo wetuli kikino nti kankulaga this time wano recent kyetukoze twateekawo okubanga bababuuza ku bibuuzo ebikwata ku TikTok ebikwata ku Munauganda nebikwata ku Uganda oba oli Munauganda waliwo ebintu byolina okumanya oba oli ku TikTok waliwo ebintu byolina okukola ki okumanya ebibuuzo ebyo twerondamu abantu ab'enjawulo buli omu najja ne bamubuuza era abamu babigwa ne bayitamu ne bafuluma mpaka kati tutuukaawo tulina kye bayita manifesto tubatwala okusoma manifesto y'omuntu n'ogitunulamu n'olaba nga olaba presidential debates ezo waliwo kye bayita manifesto kati abantu abo bagenda ne batuwa manifesto zaabwe bwe tumala abantu bennyini ne bagamba nti ono asobola otufuga ontakola ki tasobola tubazza mu kye bayita akalulu ak'ensi akatuufu akauma ebintu bituukidde ddala kweri eddaala kana ate singa kekalonda n'obwa pulezidenti pulezidenti yali badde ali akalulu mu mazima n'obwenkanya muganda wange olina ekirooto ekinene nkugamba bwe nti kana ka TikTok bwagenda tulaba oli wano bakuleetera omwana gwe wanyizayiza edda kalyoka akukuba akalulu n'oyanga olwadde ng'ate akubye n'obujulizi weebuli sobola okulagako kalulu akayise wakayise balooza abantu omutwalo gumu n'ekitundu omutwalo gumu n'ekitundu kitegeeza abantu abo baba bakukkiririzaamu oli yafuna kasanvu meka saagala nnyo nzije kumulama ngo nnyinnyonnyola nnyo ebintu ebirala njagala ontwale mu lutalo nga luli ku layini bwe olutalo luulino okutuuka okubeera nti nabaho yakuwa ssente ssente ne zitayisibwamu kitiibwa ssente ye Uganda ogimanyi omuntu bw'akugulirira enguzi munnange obeera olina okumuyisaawo nedda siteeka waliwo abali enguzi n'atakola kyoyagala kati zendyawo mu grade bwe ndi enguzi gwe kasitoma nti ompadde enguzi yo ogimpadde mmenya amateeka ku kintu kye mmaliddeko obudde ne bakyali bange sente mbanja zibanjulira bakyali weefuula luvannyuma nga mumaze okutabukamu ne gaayono seefuulangako kyakuli mutima sente bwe yazimpa sigenda kikola era bwe yazimpa sijja kikola era sirikikola era waba ayagala chance ekyaliwo yali ku fayino amawulire agagamba nti kuva abantu we bamulowooleza nti nno ye yawaayo sefuko nti ekyo kyekyamukyayisa n'ovaayo ku mpewo n'ogamba nti ono tumugje mukategedde kamanyi ab'Uganda tebakamanyi it's okay twalina n'etteeka nga likujjamu oba okolaki okulekamu kati nze weyandeetera ekirowoozo nenkimulira abakakiiko nti omuntu ono nno apasede naye ebintu byetukola tebiri waffe sente ezo tetukola ku mutima lwaki wali tomunnyonnyonnyola n'omugamba nti sente tezimala ate nawulidde ayogera nti obukadde tebuli busatu buli mukaaga mulalu naawe mulalu nonsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo naye mu butuufu singa omusajja onavaayo n'aleeta proof nga ddala wateekawo embeera obukadde mukaaga lindako omwami agamba nti bwe wali omwaprochinga mu kuyingira empaka za Mr. TikTok mwamufera nti era ne mumugamba nti buli muntu alina okuyingira mu TikTok alina okuregisteringa n'obukadde wabundaba busatu nti n'abayinga idea n'agamba nti okay obukadde busatu nga sibulina naye kanzireyo nkoleki imbunoonyi so kati wano we mutabukiramu n'ovaayo n'ogamba nti Abaho yakolaki yampa enguzi nze mbeere nga nkola ki nga muyisaawo mu kubeera Mr. TikTok ensonga eyo gyogerako kati Adija nze okuvaayo mu bantu palamenti ovaayo oyisa etteeka tolowooza nti etteeka palamenti eba tesoose litunulamu palamenti eba emaze ebbanga ng'etteeka naye nga ddala Abaho wamusaba ezo ssente nti buli omu ajje yeewandiisa nabukadde busatu tugenda w'oyagala nze ngenda okugamba public palamenti egenda otuleetera etteeka
already baba alituisizaako dda nze ngendo gamba public ng'olwedde akakiko nakagamba omusajja yakwatwa sente million yangamba million ezo 3 era bw'azimpa nenkuma nibaga omusajja akutte obukadde obwo 3 ayagala kutwala bwa mister naye bino byayogera alimba ekirala bw'aleeta evidence eraga nti namugamba nga bw'okiŋŋambye ekirala wabeeyo omuntu omu ku beesimbyewo abantu abo baali 18 ajja agambe nti Yampa obukadde 3 okwesimbawo kitegeeza byaŋŋamba byayogera bijja kuba biki bituufu kasita wabaayo akola ki ayogera bonna balamu awo tuli so kati ekibiina ekya tiktokers association Uganda tiktokers association ekibadde kirowoozebwa okukolebwako tulinawo tiktokers awards bino ebibiina bibiri bikwatagana bitya ekyo kyoyogedde ekisoose kya Abaho era kyekirowoozo kye yaleeta eri ba tiktoka abamu bakigula abamulonda abamu bakigoba abalonda abalala tiktok awards ekigambo tiktok awards kyange era nze yakyereetera Miss TikTok kyange era nze yakyereetera nekyowulira nti yugi what ekyo nze aba akyereetedde kati Abaho ekyo kirowoozo kye ayagala kukola kibayita tiktok association ekyo kirowoozo kirungi tukkirize tugaane ekintu ekigatta bannayuganda kiba kirungi wabula bannayuganda booteekamu nebaamu ab'emitwe eminene abatabitegeera kati ekyo kirowoozo kyenga ye era emanifesito ye gyagamba kati kyenyagala okumanya olutalo luliwo wakati wo ne Abaho Franka luva lutya eri mu kubeera nti nno mwewaŋŋana ssente nga ffe tetubimanyi ate ne mubyasanguza paka ku tiktok olunaku lwakwata ssente ze yasooka nakumba miliyoni ezo biri yali kugambye nkimanyi amalozimpa ayina gwe yagamba bamweyana omumanyi bamweyana yakeera n'akola live abantu ebyo n'agamba yuga extra media bamuwadde ssente mu kifo bwekiti ne bwekiti era ssente bweziti eŋŋambo kyomukisa omunyi n'agenda obyogera nga nabyogedde dda n'abantu bano abantu tebalaba nga kipya era netukiraga naye olaba yagamba ono omuntu sina bukakafu nti yagamba bamweyana naye omuntu ataaliyo yakola ki yabitegeera atya ne mugamba kwata akakadde kange ak'okusatu okampe nswale bulungi ng'okoze ekyo ng'omaze okumpa ssente ekyo kyekyakunyiiza n'otuuka okubeera nti no tosobola kumuteeka kuba Mr TikTok sinza abuteekako adija tuso kijjewo bantu bye babuteekako adija kangulageko anti yeggwe munyinimu abantu basobola okulonda ggwe n'oyisaawo ensonga bagamba byalakamale yalonda Museveni oba walidde tugende mpola kangulage byalakamasi yalonda Museveni abantu be balonda Museveni kikino nkulaga bano abantu babano bano bamiisi bano balonda omutwe ogumu kati omutwe ogumu 15 mu 5 wano aliwo abasinze bwenawe okiraba mubirondera ku gundi mubirondera ku TikTok sinza asalawo zibeera likes zino likes muntu akwatako obukwasi wepaba ebeera link asirink bagita TikTok poll wekwatako erinnya lya Adija Kigozi oba olowooza nsaaga londa essaawa eno olabe erinnya lyo litajja wano nti mukyala Adija Kigozi asaagala kulonda besimanye nanti kati nkuterewo Abaho gwomanyi olonde asaagala era kulonda Abaho katunula wano ali asinze ono alina 7,609 ono alina 7,843 aliwo abasinze era naawe obyogedde kati asinze era omulabe kati ekyo kyeggamba nti sinza alonda wano n'oba ofootya kana kalulu tebakabba abantu olina bawaliza sentuufu kyekyo kyengiza kukugamba oli yata ssente ze mu butamanya agulirira mu butamanya namubuusa waliwo n'obujulizi obulaga nti namubuusa kati ndi Yesu ndimbuusa bantu waki tewamubuusa waliwo gwe yajja naye yalinga maneja we yamutegeerera akimanyi bulungi nti twamugamba kana akalulu tebakabba naye yingira nga bw'oyagala
abalungi abali ku HK Media batulaba mwenna yonna gye musinzira okutulaba bakwano tweyanza tusiima nnyo olunaku lwaleero tulina UG Extra Media zaavugiddewa omwana ono yamenya record e Dubai awo yatukubako TikTok Awards mu bbaala ey'ebbeeyi abaana nga bayitirivu Dubai neesooka ekunkumuka kye bayita fire ate nga nkakasa TikTok Awards yazireese ene Uganda naye nga setunaba kubeera nga tweyongerayo okujukiza nti Speed Express Tours and Travels basangibwa Dubai awo headquarters zaabwe ziri awo mu Abu Dhabi Electra Street okuliraana ADCB headquarters impoza ate awo mu Dubai obasanga awo ku Banias okuliraana Banias Metro Station room 202 ekizimbe kiyitibwa Deira Tower wetulinya we Rwanda ogenda tusanga ku MP's Plaza wetuli awe ku Kampala Road B Wing okuliraana Uganda House okuliraana Dahab Shield Exchange ogenda kubeera ng'otusangawo bulambalamba obeere ng'ofuna visa eri discounted abali e Dubai mufuna omukisa okugenda okulambula buli kifo ku discount esinga okubeera ennungi osobola okukozesa erinnya lyange nti Hadija Kigozi ate ne babeera nga bakuwa 20% discount ku visa ne ku packages z'obeera oyagala mpozi ate baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi ngenda yina jana nkumbi omuzadde otwala omwana abeere ng'ayiga omulimu gw'omutwe ate abeere ng'abangukira ddala atuuke Dubai ng'omulimu gumwanguyira okufuna kuba already abanga alina experience munnaffe Ssaalongo Lukwata ono omusawo akugamba avumula ebizibu avumula eddogo buli kimu era akugamba nti omala kulabako n'osooka omukwasa ku ssente UG Extra Media zaavugiddewa waliwo akalala kenzijukidde ng'okyakubaawo introduction ezo okimanyi nti mu process eyo Abaho yatuwa ne kye bayita obujulizi obusembayo ku lulwe nti pasita ow'ekitiibwa pasita Kakande y'owokubbiri awo ku ntebe yamugamba ogenda kulya akalulu no matter what kati Hadija tugeze omuntu akuleetedde ssente n'akugamba era olunaku lwennyini olwo lwa pasita omusajja lwe yakwata n'ampa ssente nga pasita amaze okumugamba nti ogenda kulya kati n'akwata miliyoni ezo n'azimpa akakadde n'akampa nga bamuyana amaze okumuvuma kati ebyo byatagala ne ssente asobola oleeta obujulizi obulaga nze nina obujulizi obugamba nti pasita Kakanda ngambye era nagenze mu bagita batya eyo eya one on one simanga bagiyita wamunyumyamu ne pasita by counseling baka yangamba asasula emitwalo ago watuuseeyo yo ne wa pasita nkugamba bwe nti ye yabiŋŋamba mbiina mu recordings emitwalo ago 5 pasita amugambye ogenda kulya era omusajja oyo jala kutwala nkuwa omukisa okugamba yasooka n'ali asooka Hadija akalulu kano tekawamu comedy okwata mukebe n'oyiwamu opapula bw'abantu n'onyenya Hadija Kigozi akwatagana ne UG Extra Media nemugenda ku page bwekityo bwe kyali omwami n'asooka ali asooka era akakiiko ne kagamba abanga pasita nno bituufu empoze ne ya pasita wakati wona Abaho ekyakutwala ku kakiiko obuulira abakakiiko Abaho byakugamba ekyo kye bayita omuntu atalya mu nsi yerukwe gamba abantu b'oli nabo kino kyali kyankizo kyali kiralaasente waali bibagambye ekyo kyogera naye nga Abaho akigambye abantu abasula mu 5 okimanyi nti n'ebyo ng'omaze okubyogera oyinza okulemesa Abaho okulya akalulu ate nze pasita ganye pasita mwene mu ggwanga gambye akalulu ka TikTok kanene okutuuka ku ekyomufunira wa awo tuli nze kakategeka kawoletera omukadde 3 n'ogenda n'osasula emitwalo 5 like mufuna mutya awo kyo kibuuza abantu ekibasumbuwa awangudde this time buli awangula twamuwa miliyoni 1 yoka eya Uganda yoka yateekamu meka Olaba ate nezosente kibuuzo naye kyengamba like engeri omuntu gyahasolingamu to be a miss ng'agenda kufuna just 1 million otaddemu obipande otaddemu obudde bafaanibo be bakolera ebyo tekuli nyumba kwotimba kipande nga mu nsi ku TikTok wewali ye app esobola owa omuntu omukisa okukola buli kimu omuntu okujja ne idea bannanga idea nga gwe candidate gwafunamu
ate this time tubadde tukikyusiza abantu bonna abeesimbyewo bange babadde n'ebirowoozo byolaba ebitwala abaana Uganda lwakuba obuzibu bwabwe batunuulira nnyo abantu abali ebweru onfuna era ogenda kwegendereza empaka zino nga kizibu nnyo omuntu ali e Uganda okuzirya lwa nsonga bano abaana abasinga ku social media baliwa bweru tuli ku pasita tonzijaayo pasita agambye nti Abaho ogenda ali akalulu Abaho nankubira esimu naŋŋamba nva wa pasita aŋŋambye ndali akonze akasente bakampi olani pasita amulabye nga tannala bapasita alabe omuntu nga tannalabikira ŋŋamba oyo Abaho najjamu asooka nakuba owokubiri kati owokusatu yoyo yaddakaawo oyo awaawawo oyo gwagenda okukwata mu fayina oyo yakyali ono omusajja ono omulala simanyi naye Abaho yakuba abantu babiri nga tasoose nagamba nti ki ng'ate bakuba balina following emusinga olwo yakuba emitwalo 2 era nafunira pastor olaba omuyaya akubye Owens twesotingirawo nga pastor Kakande kyamugambe ekituufu kati we twagala olabira ekituufu kyamuga ekituufu bagenda mu fayino girindirire fe abakujjamu temumusuule ate fe abalonda ate kete yakuwa ku kasente oyinza okukifunamu akasajja nsobola n'okukwata leesi n'engiteeka ku peegi yo nga gwe amanyi results nga gwe kabuli tiktok ayina awulira nti tabe mu mativu mu kalulu kano leesi nja kugikwata ngiteeke ku peegi ye so kati ebyo bikyali awo ofuniramu wayugi extra media wano wennyini ombuliza ekibuuzo ate ekituufu first etwali e Dubai ezo zaali awards ezo sente ziraba kalogeza walize nasoko gaba kakadde kamu owokubiri 25 owokubiri 25 ino owokubiri ya David International nali ediramza 25 yayo David gatatutte yayo kateka mweze Empaka guwulira oyogeza abana mawulire kati Empaka ezo ekirubirwa kyange tekyali kyakufunamu kyali kyagatta bana Uganda otegera kwekulaakulanya ne wali mu Yugi TikTok Awards award gwereetayo omuntu omu ku baafuna award bali 14 agamba tune mu kamera gambe bali mpadde Yugi extra media emitwalo 5 egya Uganda naye alina award eri waffe emigaago so kati e Dubai twakulabanga awards olunaku lwezaaliyo oba wezaali zirunchingibwa oba wezaali zigenda okugabibwa wafuna ekifo n'ozitegeka ne zibeeramu wano e Uganda kiri kitya kati zino zennyini ekyavaako kanaaluzaala omanyi gye zaali zigenda mu Serena twalina ebifo 3 waliwo kye bayita Hotel Africana twakitulamu nga ba TikTok abali loko bajja kutyayo omuntu asobola okutya ku Hotel Africana TikTok atera n'obavumye loko oyo omuntu owa loko omuntu atya ku Hotel Africana n'otaddeyo ekivulo eky'obwereere n'atyayo olw'oluguudo n'ekifo kyagenda oyitamu okutuuka ewali ekivulo awo ne tukwatamu ne tukitumizaamu ewalala ningamba ene washiba watono ne tukikwata ntugamba katukiteke ku wano ku NBS era we kyali kigenda okugenda ku NBS side ki NBS wansi eno NBS TV eno je waliwo Sky Hotel no NBS yennyini ku media next media waliwo like a restaurant, it's a conference hall, what is baina hall wansi eyo era olwo bakolamu ne program abantu bagenda kujja just ku receiving awards oba n'okulya kati awo nakyongeddeyo zino zo ngenda zino anaabawangudde nja zisala amagezi emutuukeko waali nga tasituse n'akasenteke kamutuukeko kuba tulina omukisa nti zino Yugi TikTok Awards already this time twagala funa award ezisoba mwago mwana waliyo omuntu nga takyetaaga kugamba nti akole content okumumanya waliyo gwe bayita yaga Mr. Idiot yeetaaga blue tick TikTok gye kyamumye nange Munnayuganda asobola okuleeta award n'osiima pioneer w'ekintu
ababaddewo ongamba otya nti omusajja oyo mba simuyita najja ofuna awadi ffe tukuze tulaba baziwa kamiliyoni Bobby Bebekulu kitegeera naye mba ndeesa idea bwetyo abaana abali ku TikTok bangi nnyo tukulabye olonzeeyo abantu nga Abaho Franka whereby China following is standing. Yes. No, like I'm giving an example. Inti China following eri outstanding. Ngabo no gamba nti abana banji bakola na manyi ku TikTok olunaku lwonna nalumala ku TikTok. Abana bataddemu effort ngaba Benson abakola amabozi g'abafulu figure batuse n'okuba nti bagenda kusibibwa. Naye bw'ojja n'okola TikTok awards nga to recognize nze bantu bano ddala really TikTok awards ziba zikoze amakulu. Okay. Ekirungi ekibera ku TikTok awards ngenda kugereza kuziri abantu abo bafani be babaleeta kati ate naffe twateekawo system nga fani asobola okuleeta naye nga tolina kiddako tulina etteeka erikola ki erikujja mu tweta omulala waliyo abantu ab'enjawulo boolaba mu awards era wootunula lisiti y'abantu abawangula butufu olaba bonna beegoberengana otegeera. Okay, kati ekibuuzo kyange saagala okisambajje nkwadde example nekugamba nti ku TikTok okwo kuliko abaana bawakinze so hard okubeera ki kye bali whereby nti omwana amala olunaku lulamba TikTok video eyo ogimanyi ogikola ogimanyi bulungi okugikola ngenda kuwa example y'omuvubuka Rahim Rise Uganda azanya abantu basatu naye ayinza okubyangatana ng'akola video obudde ne bumuzibako nga takola ki nga tamanyi okusinziira bwe yanyumiza nange anyinza okwetala nembeerawo mu nju ekyemisana nekimpitako kiri nekimpitako kitegeera so kati bw'obeera nga tolaze effort y'abantu abo ddala abali ku TikTok abantu abalina talents n'otuleetera abantu betutategeera olw'okuba amanya gaabwe gawulikika nga ba big TikTok abagoogerako ddala TikTok oba ogiyambye eki awo wennyini Adija wenjagala okuddiramu nti Rahim Rise Yugi empaka zetwogerako ezaali e Dubai ye yali omu ku bakontesta Rahim Rise Yugi ye yali omu ku mpaka za Miss ekyokulabirako oleesa omuntu ate n'omuleeta mu ssaawa entuufu omuntu oyo abaddemu mu mpaka naye bw'oba tulaze maanyi go kusaba abantu kalulu tebagenda kulonda nze sinza alonda omuntu abeere best TikTok of the year no bantu tekamu osaba akalulu abantu bakuwe aliwo kati omuntu gweyinza olaba nga bw'ateekamu amaanyi ali akalulu bw'atateekamu ensi ekuleka Katonda yamba yeyambye ateyambye kiba tekiggwa ekyadijjo okiraba naawe abaana abo bennyini bonna boyagala bola bakala ba content buketa Yugi TikTok awards nabo bakyenyigiremu botakyenyigiremu wagenda kuva omuntu atamanyikiddwa akitwale kankuwa kyokulaba ka chap waliwo kibaita TikTok artist of the year okimanyi bwalimu gwe baita Kididi mwalimu gwe baita yani no mvubuka wa basi ndirinyawo basi Liam voice yeah yes ndirinyawo basi Liam nga mulimu anauni nga mulimu abantu bonna nga mulimu ne gwe baita Fred Owens zigizaga tumahedi twesanga zigizaga tumahedi awadi agikoze eki agiridde nomanyi ekyatwaza awadi eyo zigizaga tumahedi yalaga abantu nti awadi akolaki ajagalira n'agisaba era omusajja n'agiwangula Liam voice yajogerako gumu abaddako munoonyeza baali ba manager be era manager we yavumanzi nti awadi nti lwaki tagiridde ekitegeera naye nga mweyo embeera bantu kasitotekamu okwagala abantu nabo bakulaga okwagala olaba nga zino TikTok awards zikutwalawo mu myaka egijja nze okusinziira ku biriwo abakulumba abazaagala abatazaagala nina engombe egamba mulabe wange yenna atanjagala yasooka kuba mukwano gwange ekyo badde okimanyi Adija omuntu akuhalana tudde yali abaddeko mukwano gwo kirizagana sina mikwano mingi yes naye gwe kasita omanyi omuntu akuwalana yali abaddeko mukwano naye nga naabo gye bali abaali babaddeko yes kati omuntu yenna asuubira ntwale mukisa gwe okutegeeza gwe atulaba ku HK Media gwasuubira okunzijako idea gye nayiye obuyiiya
Katonda gyamblesinga nti ojja kujogera by'oyagala ojja kujokole by'oyagala ow'omukisa aba wa mukisa omuntu afuna passport ow'e Masaka nga teri muwadde ka visa konna weesanga agenze ku embassy y'omu America n'afuna visa n'agenda kitegeeza nti n'onootegeka ezizo ezange zijja kusigalawo nze nina legacy ne bwe nfiira wano bagamba oli abadde ategeka tiktok awards yafudde kati Adija gwe opa bagamba okay Bambi tujja kutegeka era tukyagenda maaso n'okutegeka era neraba mu myaka ng'etaano neraba nga gavumenti eribaako etaano gye njogerako eribaako oba erikongezeemu nja kweraba nga batuyise ng'abavubuka okubanga tukulaakulanya tiktok okugenda mu maaso omuntu yenna asuubira okunyongera akasente nga kanguzi okulonda nyamba leeta akasente naye sikazaayo ne bwokola otya ze sisasema sente ninga nkoko nyamba okaleete nga kanguzi naye nga basaponsa ate bo babaayo mpa sente oŋŋambe nti yes twala omukisa bannange okutumira ku basaponsa mwenna mubaddewo obbayaga nti mbamanyi ngenda kumenya basaponsa nga 8 asooka Papaolas owokubiri Ans Empire owokusatu Doniasia Foundation owokuna ntwala omukisa guno okutegeeza bamuyita ajati yeta JN Invents asangibwawo Makerere Kavule owokutaano bamuyita Duke Drink Uganda Coffee abadduke abo ate nga ndi brand ambassador waabwe enda mpola naye nga omuntu awaniridde omukutu guno omumanyi Adija Kigozi ne Roast Coffee Academy ogwa Adija Kigozi yesewo waliwo ne Speed Express nayo okay kati nitegeeza ffenna tusinkanye banene ku banene kanetono nono munene jobline consultancy eteranga okunteekamu akasente omwami oyo sebe wampanga akasente bano basaponsa abalala bennerabidde munansonyiwa tewagenda kubeerayo kivulu nga bwe kyali kuluno tewagenda bbaayo kivulu wabula mu mwezi engeri gye baŋŋambyemu okunzita yinza oyimirira awo ebweru nga ninda abawagizi abasajja bekajja kapeverade kazi abasajja balaba bajja kutemererawo n'ofa owaayo maama wange yaŋŋamba maama wange alisalaamu eyo kutumiddeko maama ono abondabi yaŋŋamba bw'obanga obuuliro waaboobe baba babuuliro waaboobe ow'omunaku okuta okunkumula omusajja bagamba nti njagala bakutomere bakutte ekintu ekyo kirespecting ennyo oyinza okuleeta omuzanyo omusajja n'akusanga ku mulyango wa Hotel Africana Okay, so kati bwetwali Dubai nga tufundikira walina tiimu nene balisa abantu abakutegekerako baliwa abantu abo bakyenyigiddemu ndi nabo be bali kakiiko Lisa yali kakiiko omuwala oyo face to face yali kakiiko this time nno twali tuleeseyo David International kuba yakayanamuko ku luli kuzirya empaka kati kube ne tumusembeza ne tumulaga ekintu kikola kitya okuba ate yatiddemu zibye mpaka zibaddewo akasente keguzi nenuli omu yeyakaba era atiddemu butibambu mpaka tezibadde nga munguza Adija teri muntu yali ampadde sente amazimaga Abaho Franka yeyasoose Abaho yeyasoose ntwala omukisa guno beetondera Abaho yaba sente z'obukadoobo n'amazima ga Katonda mu ggulu nga si bituufu omanyi nti nze bwe nva wano ŋŋenda walala kulage ku omusajja tagira takukube evidence gisindike busindike buno bujulizi engeri mbutimbe mu mateeka tukyali mu mateeka basaagala ate kusaasanya bujulizi ate otya ng'oli ku mazima ab'amateeka be bamanyi engeri gye bagenda okikwasaganyamu Abaho naye nga singa omwami ono mufuna n'asamba jja ebigambo by'oyogedde nti takwangako ku nguzi ddya omanyi obujulizi busigala nga bujulizi Adija atayogedde teyejjusa kyesoogedde wano nga nkyogedde mu bulimba Mukama yaba amanyi
yabeera wakati wange n'emboozi gye tubadde. Okay. So mu kufundikira oba mu kuwumbawumba olowooza TikTok tugisalidde magezi ky'okulaba ng'etereera abaana nga tebevvoola abantu bamanyiira nti TikTok ebeerako bantu bantalo eremeddwa okuggyako abantu ab'obuvunaanyizibwa basigadde ku Snapchat basigadde ku Instagram kubanga bali mu bweraliikirivu agamba nti naateeka ntya content wange ku TikTok abantu ne batanvuma kati gwe nga taata wa TikTok kankutwale nga taata wa TikTok saawa kituufu erinnya yali nsamba. Gw'olowooza what is the way forward omwana ali ku TikTok asuubira ogijoyininga abagiriko okubeera nti no beetereza TikTok ebeeremu obulungi otherwise before we know it tujja kugenda okulaba nga tetukyasobola gya accessinga. Kati olaba mukyala Dija TikTok eyo okusookera ddala nti app nungi ku muntu amanyi ogikozesa. Waliwo omuntu ajja ku TikTok ng'ekimuleeseeko kulaba vidiyo za mukyala Dija kikuza agende. Waliwo omuntu ajja ku TikTok ng'ekimuleeseeko okukola content wateeke yagende. Waliwo omuntu ajja ku TikTok ng'anoonya linnya abantu abo banjawulo. Ffe abamu tetwajja ku TikTok nga tetunoonya manya tetunoonya ki wabula nga tuzze kulaba bantu beegatta. TikTok obulungi bwayo n'omuntu okugikola okugijjamu ekirungi kuba tulabyeko waliwo abalina investments ez'amaanyi Muna ne Derek tulabyeko Mr. Aviator nkutumiddeko nnyo ye brand ambassador waffe awa Speed Express Tours and Travels ate nga twamusanga ku TikTok awo wennyini singa Aviator oyo omulaba singa nze abadde alondebwa Mr. TikTok seetaaga kutunula manju wadde wa cause bwe ziba mpisa ayitawo bwe kuba kuwa muntu kitiibwa akirina bwe kuba kwekuba mu mutima akikola oyo automatically agenda unopposed nawadi gye yatwala yali unopposed tekwali competitor we motivation speaker just abantu we batyo oyo asobola okukozesa TikTok bulungi abaana abatulaba abali ku HK Media boko Aviator nkakasa tosobola kusanga buzibu muganda wange saawa eno bwalimu bokopa Rise tosobola kusanga buzibu muganda wange bwalimu mukopa abantu ababongerako tokopa muntu akuteeka wansi ate weewuunya abaana bano abasinga big following munnange bali ambo ekyo jjo kyewuunya naye ffe abanoonya simanga tunoonya content biki wali layinyawo abaana naye nga kino kyabadde kyakulabirako kitegeeza gwali oyo asuubira okuvuma omuntu omulala ne woolibeerawa ojja kudda e Uganda etteeka lijja kuba likwatako ng'obuyinza obulagira. Okay, so kati tukoze tutya okulaba nga tumalawo bad language eri ku TikTok whereby nti yetuusa okusibisa munnaffe omwagalwa w'abanja abantu bamwagala naye ate olw'ebivumo byagira byavuma kwegamba kyamutusiza kweyembeera olowooza tukoze tutya okulaba nga tustopinga nkakasa Dija bino mbikugamba tuli ffenna wano kigenda kuba kizibu nnyo okuddamu okuwulira ekigambo nti olinga kino maama okuggyako ng'ewammwe taatawo minisita ewammwe maamawo minisita obanga muganda we nga presidential advisor nkakasa teri muntu sefuko neba mutakati tasobola kuddayo kufulumya bigambo binene mutuufu twakola ebigambo ebyo tetubyogera. Okay, so kati nabalaba mukaaba amazigo olwa blue tick. Kyetaagisa ki omuntu okufuna blue tick? Okay, okunoonyereza kulaga nti TikTok okufuna blue tick osooka kufuna bannayuganda bonna abasinga bannayuganda oba oli Abudabi oba oli ensi yonna gy'oli munnayuganda nga tonnafuna kye bayita 30% nga bannayuganda bwe bakufollowinga 30% togenda kulaba ku kye bayita blue tick. Omuwala ono bamuyita Samantha bamuyita Angela Angela alina obukadde obusoba mwabiri obw'abantu abamufollowinga abiri maybe bubi awo kyesiinako bukakafu waliyo omuntu alina akakadde kamu alina blue tick munnayuganda ndaba olwaleero bw'otafollowinga Angela Sama gwe abaako togedde blue tick bw'otafollowinga Aviator
gwe abakutogedde blue tick bota following a mix seems too funny gwe akutogedde blue tick y'omuntu so bufunze nti twe following bannayuganda mufollowing bannayuganda gwe kasito yanga munnayuganda kati oyo yaga kale nti kati nze yaga lwaki nkuwa ekyokulabirako kati ngaze yaga lwaki nkuwa ekyokulabira ku yaga oyo yaga bambi abaddewo pioneer yaga oyo singa abeera afollowingidwa 30% y'abannayuganda 70% nebeera ewalala eyo butiki baba gimuwa omuyimbi wa Uganda ogeza amuyimbi akuba lapu biki bayimbi bamuwa butiki omanyi lwaki TikTok yalinga system ya kuyimba. Okay, so kati ekibuzo ekisembayo TikTok esasula. Okay. Mufunamu muti. TikTok esasula. Kati nze nsasula. Brand ambassador wa Duke drink Uganda coffee. Okay. TikTok esasula. Nti mix seems too funny. Ye brand ambassador wa Job Line. Nenga bamujja ku TikTok. Okay. TikTok embeera gye sasuliramu be bantu abakulaba. Okay. TikTok yo esasula muntu alina blue tick aviator ya brand ambassador mu UAE wa Speed Express mwamujawa ku TikTok. TikTok esasula batisasula ansanje kuleke dadi. Okay. Kitegeza TikTok esasula abo abalina following because teri ayinza kuwa deal nga toyina ku following. TikTok esasula omuntu alabwa abantu abayitirivu sina following n'abantu ababanji. Okay, bakwana tugenda kubeera tubasiibula extra UG ayina emboozi nnyingi nnyo empewo enfuuwa obudde buno butandise okuziba kambeere ng'ate mbasiibula ndooza abantu wabasiibudde dde oba obaddemu kanziremu kale kampizeeko waliyo omuntu abantu berabira abantu bayize bakolima adija abaana bakolima nemmalagogerawo amannya 3 nemmerabira owokuna bampedde tumira tiimu yange mwenna nga bwe tutegeka empaka zino eza Mr and Miss TikTok sigenda kwawulamu ku linnya lya muntu mwenna mbatumira abamajja n'abali baawo balitunyumyako nti tulina kye twaleeta mu Uganda ekitaliwo akuma atakumira mpeera sigadde ndi extra media n'omukyala Adija Kigozi zavugidde wawe kali agala nnyo anti ye mmanyi UG extra media zavugidde nawe bale kunjagala of course nkwagala munnange oli kaganda kange mullo batutokisusa mama nyama bakwano mwe n'abatula banneyanza nnyo nga bulijjo nze Adija Kigozi abanjagala nga bulijjo mbaagala nnyo ate abatanjagala sibaagalira ddala okitegeera naye nga tetuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga bano be ba visa experts bokka abakutwala e Dubai bakolera hotel booking balina transportation ate nga bakulabirira bulungi ng'otuuse e Dubai gwe beekwasi pozi ne bwogenda ku office yaffe wano e Uganda n'ogamba nti Adija Kigozi you're still going to get a very big discount on your package so mubeere nga mudduka misinde ate mube nga mutusupportinga bwe bali wano e Uganda gye bali e Dubai gye bali mu Abu Dhabi ate ng'obasangayo ne mu Rwanda tugenda kugulawo office very soon awo mu Ghana so kati abali mu West temweraliikirira abaganda baffe aba Roast Coffee Academy bano bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi gendayo osoma obwa barista oteketeke kakaawa ogende Dubai okole nga toyina muntu mulala yenna gwe weebuuzizaako bali very cheap ate ng'era bw'ogenda n'ogamba nti nze nzijjidde ku Adija Kigozi still ogenda kubeera ng'ofuna biggest discount eyo gy'oloota obulamu bwo bwonna omwami omu yekka gwe ngenda okusembezaayo Ssaalongo Lukwata ng'ono musawo asangibwa mu naawo akola ku bizibu by'abakyala n'abaami era akugamba gwali